Mwami Museveni kyerabidde nti tetuli mu 86 abantu gye babeeranga nga babongoota buli step jazzaako tumulaba nga bwe yali azanyidde ku Kyagulanyi alina emmundu bambi ne bavaayo bonna ba state operatives deep state agents bonna ye Kyagulanyi alina emmundu ne tumugamba sebo n'ofa kimunonga ne tumubuuza n'essaawa ya leero emmundu gye wasanga ne Kyagulanyi wabikomyawa kuba ffe tukimanyi nti at this time they are panicking tebamanyi kiddako ne we bali tebamanyiiwo eggwanga lyonna balinyaguludde liweddewo abantu babakyaya abavubuka babakyaya kati even Museveni fears his own shadow niwe kiitaaga wewe nani nibamugaa muzeeyi ekyo kisiikirize ekyo kyokanga kakati omuntu bw'atuuka okubanga atya n'ekisiikirize kye bingi bikyeyongera okubaawo era waliwo ebintu bano betuzanyisa bano bazanyisa obugologosi bwe bazanyisa Besigye twamusanze lemundu n'omubuuza wano osobola okuyitayo ku migration ffe ne bw'oba n'ekikwanso bakuzaamu mukuuma ne bakugjamu omusipi ne bakugjamu n'omugaga kano kapeesa bakakolera ku mpale tukalabe mbu ne batuuka ne ku migration y'e Kenya nayo neebongoota munayo neemuleka kati bino byonna musobola bizanyisa bano betuyita bannakatemba b'ebyobufuzi bazanyisa kubanga bo babeerawo kwogera naye Museveni ky'olina okumanya gwe nga munnamawulire waliwo byatidde. He thinks now himself and his group are candidates of exile. Era ffe kye tugamba nti gy'otega amaggwa ojja gasangayo Sseruganda gy'otega amaggwa eyo ojja gasangayo kubanga bonna bamwetoolodde kati beeraliikirivu nnyo bye bakoze bannansi ekiddako tebakitegeera balooza are they going to exile? How will they leave their properties here zino zonna ze bakuŋŋaanyiza for 40 years? Kati ebyo be batandise okuzanya Besigye oyo gwolaba enkola ye ebadde erikkiriya ali resistant naye ne bwabeera mulamuzi ebyo bye bamutaddeko akugamba nti kino kiscript kyofumba nga tekijja kugguka kifirimu nakyo kiyita firimu eyo firimu eyo sikiriyo eyo firimu yaabwe nga bwe tusoma Nigeria nga baani ba actors mu firimu anti ba actor balaba omwogezi w'amagye nawulidde agamba mune bwobeera wa simanyi ani omukulu kulaije ntujja kukimayo bwe kimanyi nti nawe anytime you can go into exile ne bakuyiggayo kubanga these are citizens of Uganda. Omuntu bw'abazizza omusango kati gwebuza bamukomezaawo batya wano bamuyisiza ku immigration kuba bw'oba okomawo ng'ofeeri bakuyisa ku immigration babuuze ba immigration bamulabyeko wano kababega bamuyisizza eno mu kyama eno oba Busia gye bamuyisizza eyo kubanga nze nga Lutamaguzi asomye abasajja bano I will never expect any justice from them. Era ne bwajja ewaka ewange nga mutegedde omu ku bo mbagamba abantu bukamera muziteekeko nebadde tetera kubeera ku mugiteekeko gutya nnyo sikutya ffe tubategeera kubanga gwe Museveni kyata kugamba nti buli walo Besigye bamusuubiriza nti akuŋŋaanya buyambi bwa ssente si bino bya mundu bino nawe bajja bikuteekako nga boolaba nga bano abaana boolaba bajjuza aba NUP mu makomera twabasanze n'ebyambalo n'omubuuza tulage ku kyambalo ky'amagye kye bamusanze nakyo nti akakofiira kaliko people power n'okawo wa milita nti enkofiira yo milita nagayo enkofiira yaffe oba otegeera ne bateeko obunanka bw'amasasi mu maka g'abaana ne bakomawo ne babagamba nti ate mukome omwogere ojjukira kino ekivubuka kye bayitanga Mwesige kye bazanyisaako firimu emabegakawo kye bagamba ntigendo gayo nti bakwokeza paasi kyakomawo ne kigamba tebansasudde bano abasajja babi nnyo era nkirabye bwe nsoma layini zaazo zifaanana na kino ekivubuka ekirala ekiri mu kukyagula ebigambo ebiyitirivu ekyakava nakyo mukomera kakati nze nkugambye kivubuka kitegeeza ekigimu kati nkugambye owuliriza bino wammanga nga mmaliriza nti ezo geemu za Museveni bulijjo zaazanya era tezigenda tuli ku script muli ku script ate you never know even you be part of that script any day anytime
ku Yugi Update TV ko wadde osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno obadde okola kyamaanyi obadde muwuliriza mulungi nnyo watanaakuba ng'osubscribinga ngenda mu maaso n'okusubscribinga sharinga commentinga likinga baganda bange bali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV tugenda kuba nga tukomawo nga tubaleeta information omulala mungi nnyo musobole okuba nga mugyamu ebyamakulu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza mwebale nnyo mweraba.